Kamokya nga omanya bana ba ghetto bonna batugamba tusibuka Kamokya ate ne tusansanya enjiri yonna okubanga ate etambula ebitone ebisibuka Kamokya ebitone ebisibuka mu ghetto so nina omukulu bamuyita Dax Vibes omukulu ogamba otya Wow, this is that's where I represent for the radio Bodo because you get a Uganda. Marina babuza mu Jamaica. Yalla no. Kaboom. Yeah man, sense okubera namwe Dax Vibe represent one. Nega chali chita. Ize just studio no ku press ya Zex. Yoga Zex akikube yaman tutekea mabango wali wonna. Yaman. Abana ba ghetto yensonga bweti umutaniso gitambuza. Yeah man, just tuna kwe lifting ngaffe because tulabe nchino tulina amanyi manji. So tukataga amanya amanji tubera bakabe. Okay. Yeah man. Zex ataddeyo concert 26 omwezi guno. Abawagizi nga abamu olusi tugamba ba abatiddemu oba abagala Zex. Bagumye kati zedi wano bagumya mugume mwetegeke ndaniko savinga akasa okuva na lero paka ku show. Yasoboye ngako nga 13 no yingira. Yeah man, so tuje tubere supporting omulenzi ono. Aime music wakabi bambi naye ne kiroto angalo kwezimba familia agikole ebyakabi. Yeah man. Tulaba okuva His Excellency Bobi Wine uyavayo na emblesinga Zex nagamba nti omwana ono alina talent ala alina ekitone alina future music tiyakomaawo kikulaga wanga gwe muto wa Bobi Wine akiba kiraga nti abakabi bakunotisinga kikyanguyira n'abantu abatana kunotisinga okutekinga thought okuwuliza kikyoyinawo so bwebazuula Zex nti alina ekyakabiri mwongere omuwagira. Yeah man, so just you know kola nyo paka bakabi bonanga batulaye mu nsi yonna. Yeah man. Music omuyina atambula era bakwagadde abantu. Naffe tusubireyo guno omwaka kubanga kati nyagala bongere kunjagala mko kambongeremo nyimba ndala nga 2-3 nyagala just ate nyongereremo dala nyagala mbakube nyagala Namboole bajigule bakuba balwa sende zayo bazijja nnyo nyagala bajimalize nze mbakube muziki. Dax Garora duka Namboole jo wetegekedde ngo kyakola music. Yeah man yabanguye era just bampe music nga mukaga tulayo Tuesday ninga we represent. Okay, ngatumaliriza Dax ngatumaliriza omanya bana ba ghetto batwala mu ngombe mwegamba nti tuina tambulira wamu tuina kubeera mu bumu. Twalabyeko omuganda waffe gwe tugamba alien skin eyakola ekivulu mu nnaku 4 waliwo embeera ezenga etambula ennaku zino egamba nti alien skin yabavuddemu ng'abaana ba ghetto. Okyogerako ki? Sina kyenkyogerako. Yeah man. Era just minogera ne mubuuza aba yabavudde bati yabavuddemu naye nga simanyi kubanga manyinyi ebinkwatako ne bakyali banga bali wano okumpe naye kati simanyi kigenda mu maaso eyo. Yeah man. Ate nga abaana bagamba nti alien skin ensonga zaalimu tebazitegeera. Balina omubuuza kubanga kati nze olina kubuuza nze wa Zex kyekikwatako wano. Alien skin musajja mugezi amanyi okunyonyola ensonga ze era olina omusalako wali nkulagirireyo tukema kinjawo n'obuuza wa alien skin omusalako nakunyonyola ensonga kubanga siri in place okunyonyola kyekikwatako alien skin. Kyeyagamba nti nno talina kalagaane nammwe naddala mu Firebase takolangayo oluyimba takolangayo kolabo n'aba Firebase kibateekawo ngammwe wetuli wenyini wetusigala naye wali wenyini wasigala teyalimba kyayogera kituufu talina kalagaane na Firebase and all that. Yeah man. Okay, tweyanza amanya bampita ambassador wakabi of course radio Buddo kutubeera program nayo ensonga bwe zitambula